ne bazzukulu be ba medical doctors byabalema olimu abadde awoza bukadde amagulu gakadde muzeeyi amagulu gakadde oyo dokita medical doctor yamutaddemu nomulwamu alaba buli bati bagatalaba bamugamba amaaso go gategakyalina maziga tokyalaba. This man nimbalala has enabled the heart to see properly. Bambuzo yani you see me properly recognize me mama mole namatovu kubanga nze nankaga mu 5 yayina emeka. So the moment these are things that God uses to expose you the rotten in the government and how would you achieve singa tetwalina basuma singa tewali babibona betaaga okugala ensalo nobakuba amasasi ensi yaffe yaligenze balanyo because we have all sorts of educated people. Curriculum. Many people have been flooding in Uganda from abroad. Basomere wano bagala bawandika ebitabo ebipya bagala bakole ki bagala baliye ne ministry of education mugizanyiramu under the first lady ne tuyineze tuziza social service ministries, health, education, trade, environment ministries amanyi nnyo. Singa ndi minister wa environment protection nensimba ebira bya kalitose mu ggwanga mwonna bajja biyita bya mirundi. In the future minister of defense anyali bamumanyi nti yaliita ki but they lack brains. That's one nti emere the Baganda battered atamanye ekyansanyusa Abaganda be bakuba nnyabo ekyansanyusa okimanyi kiruwe ekyakusanyusa bwe bamala omulumbe ewaka akabukedde kakulibya nekakuba ejjoogo nyina amirundi babadde mbubasanyuke. The only Muganda who condemned it was the late Archbishop Lwanga. Yaga nti owakolinga temukuba. Archbishop Cyprian kamanyi ga Buganda gali ludda. Basi gye mwali mwokyere Nateete we wali ebyuma ebibakwata ba criminals. Omanyi nti poliisi ya Nateete bajokyere bazimba wendala. Bali bakedde bw'Abanyarwanda. Do you see these Congo business people batamuzanga ebitengi bayiga ogende Dubai. Baganda ate byonna baabita. Byonna baabita. Mu kifo kyo biyona ne bakuba amasasi n'emmengo n'ebidikira alinga mu heroes. Bimitu yimbo ne babitta. Another incident I found in Imbalala in 1984-85 nali n'abayekera ababenala musiko ne bawamba Luweero nga gy'oli. When they captured Luweero they arrested the area RDC w'ekitundu Nasani Kalema yali wa UPC oyo Kalema nabagamba era bwe namwogerako the monitor people opportunistically went there to interview him. Kalema yali musajja yagenda e Cuba n'asoma mu 79 yeje ne bali baleeters n'asoma muli buli mu Kasandagaasi kakati Kalema bamutwala ejjinja nga deputy RDC ng'avudde eri Luweero avudde Cuba ng'avudde Cuba mu kusoma ne bamutwala ejjinja kakati ejjinja ab'amagye ne batandika okubba mu jjinja ng'abamagye be babba naye ne baleetawo terrorism nti bakuba obutayimbwa so that people go inside and when they attack amaka ne babba tebali avaayo. Omanyi omusajja oyo kyeyakola Nasani Kalema yakola ki? Kalema yagenda mu bbaala neyeyiira omwenge nga tanywedde nga jjinja matongo teryafuluma saawa nnya za kiro n'agenda ng'atala omusajja najja mukuba akatayimbwa n'amukwata nga mujaasi wa Gaddafi n'amukwata Obote was accessible. Omusajja naga nti ffe tubikola ejjinja omujaasi confessed nti ffe abajaasi ffe twekolamu omulimu okubba abantu b'ejjinja. Kalema grabbed the man namukaba yamukaba namuwalawala paka but because seeing Obote was simple tewali muntu nti Biridadi muwonga avudde mukono alemedde okulaba Milton Kafeero Congress waffe nga tayisobola kutalaba Milton bannalwiso tewaliwo abamutunda apaana
nga twaliwo bw'oyitamu. In one incident, omusajja w'ewaffe yayina omwana we ng'agraduatinze Makerere. Kafeero Congress namugaa nti ngenda kulaba Milton. Bamuyitanga Milton. Ngenda kulaba Milton. Ne balinnya emmotoka okuva ewaffe. Ne bajja balaba Obote. Kati olukuŋŋaana ne meeting ew'Obote yalimu Major Langalanga. Minister of State in the Prime Minister's office. Langalanga ayambalanga ebigatto bwe biti ng'atambula ajaagira. Kati omusajja w'ewaffe Kafeero Congress n'agamba Obote ti omwana ono yafunye eddiguli. Omwana wa congressman talina mulimu. Muganda from where? From Masaka. From Rakai. Accompanied by who? A son of a congressman cannot have no job. Kubanga ekintu kyabwe pate yaabwe be bakulembera omwana waabwe kati Obote aba anoonya omwana gye tumuteeka on president's office wati mutwale mu Yesu. Lulangalanga n'ayimira Milton. Don't bother. Let this man give his son to me. Lulangalanga n'ava kuwali ku kibiina kyabwe ekya UPC. N'agenda ng'afuuwa oluwa. N'ayingira mu kizimbe ekyo. Okuli umeme kwali Coffee Marketing Board. Litambula nga lifuuwa oluwa bwe liti. Ne lisanga room office ng'enkalu oli yaleseemu kkooti ye. Ne kimuga sit there. Lulangalanga said sit there. Young man sit there. Kati awo ng'agumuwadde. Kati oli bwe yajja yali agenda mu bibye balekangawo amakooti ne batambula. When the man came back, can I help you? No, it should be me to help you. But this is my office. Yes. But Lulangalanga has told me to sit here. It was left to the manager to find a job. He split the job into two. But what is important is not abuse of office. The commitment of UPC to their party. A son of a comrade man cannot lack a job. Tribalism. Lulangalanga didn't know the father of this man. Yali tamanyi taata we? For me, because I'm a lucky guy, they were scouting for intelligent people during UPC. Abana abagezi mu byalo. Babatwale kuyende basome. They supported me. Ne bagamba taata wange. Tibuyagala mutaani we tumutwala asome. Yingira UPC. I remember riding my bus father on a bicycle. Twerale tukalisiro nga nyambadde t-shirt ya UPC. Omanyi mirundi bamu akazindalo kye yakola. Bonna bamulinze mirundi agaye nti nnyingidde UPC yagamba. Omwana wange ono bw'aba omusiru baga nti obusiru yabujja ku kitaawe. Ate nze bwe mba omusiru tebaga nti obusiru yabujja ku mwana we. N'abaddiza akazindalo n'addayo eko. Nga kiraga gwe oba wasiruwadde n'oyingira UPC. Mirundi was musoma akatabo kange kagenda wandika ku mukono. Mbalagidde type of mirundi. Kakati nkugamba nti Obote promoted Kalema to Luwero as a Furudisi. But the problem of UPC, these leaders, abo badisi baani tebaali babbi nga baladisi. Baladisi babbi. Babbi ettaka bakola kitu balina okukibayina. Mbwa zaako kyalo in many cases. Babbi. Bali abasajja abo ate kwe tolaba Richard Muyinda yali disi wa Masaka omulembe ku Obote. Yafuuka atya principal private secretary twalabara disa bakula baseka banja twabala baba goba mukasatu bajja ruhanga tumwebaza nga bakola Museveni omusajja asinga omukyayisa mu Wakiso bamuyitanga Kaguta yetuuma erinnya lya Kaguta ate nga sirinye baali mutuumira Kigezi ng'ayina akawalaata nakali okukono wano wonna naye nga kalimu office yakagoba ne kagenda mu tujjo obulango buno tukomewo. Yetuuma Kaguta nzijukira baseka banja bambi basajja nga baaliwangawo omubiri oba okusakawo ofuna omukisa ogw'okuwangulira Toyota Succeed n'ebirala ebirala bingi ebya mobile money. Oba onoonya ekyokwewuunyisa Kristo Natural Water kyekyokuddemu kyo. Kristo Natural Water mazzi ga butonde bwennyini buli wonya ku Kristo Natural Water oddisibwa bujja omubiri n'omwoyo. Kristo Natural Water ateereddwa mu kifeero obulungi eya myezi 5.
Crystal water, bulamu bwennyini. Crystal natural water is a product of Harris International. Airtel ekuleetedde UG needs more of you. Dr. Davis Musenguzi yatandikawo Rocket Health enkola esobozesa bannayuganda okufuna obujjanjabi obw'omulembe wonna we bali nga beeyambisa essimu y'omu ngalo. Olwo lwe lugero lwe. Tubuulire olugero lwo oba olw'omuntu omulala yenna akozeseza tekinologiya okuleeta enkyukakyuka. Kyalira omutimbagano gwa airtel.co.ug kasaze UG needs more of you. Oba kuba oba sindika message kwe mu 62 ofune omukisa okuzuulibwa yonna gy'oli. Airtel, the smartphone network. Katiza bujja omusolo gwo gwa StarTimes yo osobola kuva ku bbuka gy'obaddeko odde ku bbuka eddako onyumirwa obutereevu. Enkola eno ekolera abo bokka abasasula buli wiiki ne buli mwezi. StarTimes is with you no matter the situation. Omulunzi w'enkoko enkoko zitewanyiza ekifuba ne ssenyiga toddamu kwengubagiza banno Ayogedde Enterprises bakuleetedde Coco Boost olutama ekifuba ne ssenyiga mu nkoko yoyinoka kitegeeza omulunzi asinga era tuzuukusangulako amaziga oba ssenyiga w'ebinyonyi abadde akwetagisa okulunda enkoko kati tandika kunoga nnusu ku nnusu ng'okozesa Coco Boost. Yoyinoka Enterprises tusangibwa Kaaboma ku luguudo lw'Essalaama oba Ekyeka ku Farmers Point. Tukola ne delivery wabula okugaba obukugu obw'enjawulo ku bulunzi bw'enkoko tukubire ku nooti 754 221 oba nooti 781 573 403 Coco Boost. Enkoko zimwagala. Tukomyewo ku mpewo omukuku nakati kalema bamukwata abayeekera nabasaba ngende mulaba ekiwoko gye bamuteeka bamujja mu kinnya nga nekasirivu mwekasirivu abakomando ba nosikole bwe bajja mu luweero okuyamba amagye. Kasirivu yali kyamaani wa UPC mu luweero natta ente 10 ng'olutalo luwedde namusangayo kati kalema namuwandikako nti abayekera bakutte ddisi wa luweero was saved. But he told me waliwo brigadier ne kati yayavuwala nnyo yasongola olumuli n'alumufumita mu lubuto nga bakyali mu buyeekera naye kalema yaŋŋambye yakola eddwaliro ly'amaanyi embalala. Kalema yaŋŋambye nti omukazi omukadde yajja okumujjanjaba obulwadde n'amuwonya n'amugamba nti kankukika let me bring you my son yakwebaza. Brigadier yali amutidde mu nsiko ye yajja n'ennyina nga Kalema yajjanjaba nnyina naye ono yasongola olumuli n'alumufumita mu lubuto. Yes, nsi neetoolo. So Kalema has a very modern hospital and a nursing school for export abatwala London. Yayisa abaana bonna n'abasomesa nabaga do you see what I have is from this man. Ng'alagayo ggwe. Yes. This man saved me in Luweero. I had been captured. Bwe wamuwandiikako kyamutaasa. Yes. Era bwe yawaabira NRM okumukwata n'omutulugunya nange yanteekamu anti yambalira mu bo yandaba a young man taking photos naga nti the person I remember asobola okumbuulya abankwata emirundi naye wali obamanyi abaki abaali bamukutte ate banali nabo nze singa nali mulebesi singa nva ewasale waliwo nali nagwe simanyi nze obulebesi bwannema I'm very arrogant man very arrogant ate arrogance yange emponyeza kakati Kalema kakati katonoko waneeno bw'aleeta young man oyo young man nga brigadier ye yamutuusaako n'obuzibu young man yakola fainted namugamba nti ebyedda tubyerabire. Kalema yange nti nagamba maama we tekale olaba ebintu omusajja oyo yanyamba nnyo nga bankutte yakubawo ekiraka mangu nga this man had fainted. He's rotten. He's a brigadier who is rotten. Yagwa dda anuka obwolo anuka obwolo. Yes, it's nowhere to be mentioned. I know these people. Yes. Kakati oyo Kalema avana kunkubira simu ku makya yalagidde omwana akole check kati omwana figa gye yataddeko nga y'amaanyi nnyo
teyasayinize aŋŋambye asaasayinize ceeke eyo omwana yalowooza nti sente zenkuwadde nnimba azirangami. My check is not signed. The problem, my secretary yalowoozezza nti I'm excited is a huge figure. Ye yalowoozezza nti muzeeyi kirabika abadde asanyuse nnyo zino sente nga zaawadde nnyingi ziri outrageous. Yes. Kakati ebyo bimeka? 3 last Saturday. The Bijambiya people raided my home. Sokolinde tebatyayo. Ab'ebijambiya bayingirawo ewuwo naye tebalidda ku lw'omukaaga n'ekyalo tebajja kuddamu kirungi. Tamale sokolinde ab'ebijambiya bakusazeeko bayingiddewo. But you see, let me tell you, the moment you attack my home or my family, you are finished. Toddayo kulumba walala. Era mwalige nti bulijjo yewana ne shiriki yabaddewa. Nange era kyembadde ngenda okubuuza kyaki eri awo kumpi ewuwo bwe nitendayo. Tebalumbye kwedikootaazi, balumbye walala. Edikoota erumbika, edikoota ewali ekitebe, ewali nuclear bomb. But you see, let me help you about Bijambiya boys. First of all, these younger boys, baana bato, naye bategedde nti balumba wo kyabadde Rwanda anti balumbye amaka mangi naye tewali bwe babbye. Atosobola kasooka tamu wange byobifuna nakuba abaali batta abakazi nenkuba wange ene criminal who attacks me abaawedde. Kati oluggi baalugudde ne bayingira bali bwe bati oba beetoololedda. The first thing they do, bakola ki? batta embwa eziri ku kyalo zonna. Embwa ziva mysteriously. The moment you see dogs dying mysteriously, the Bijambiya boys in action. The moment they attack your home, the boy in a security young bagezi. The way we design our gond tents abaserikale, we are like fortifying a border. Mumaka mangi akayumba k'abaserikale kabeerawa. Kati muno obwana buwalampa akayumba k'abaserikale ke basooka okufuuwamu kalifomu ne beebaka abaserikale. Kati bwe bamala they come with caliform babeera eno emabega waaki ne batagitinga akayumba k'abaserikale ne bwoba nabo nayingira mu kaki. Kakati when they come ne bateking over amakufulu bayiwamu asidi geggula gokka. Ekufulu ze batasobola zezino ez'emitwalo 10 ez'alaamu ze batagula wange zokka. Kakati bwe bamala okuyingira ne bakuba enzigi zonna ne bakuba amataala agaliwo security lights zonna bazikuba balina tooki bo beekolera layiti eyaabwe nga ziri security guni baziggyeko nga bo balina light. Kati ne bafuuwa kalifomu mu nju byonna nali mbiraba. I don't sleep inside. Nze nsula wange. Omuserikale yaŋŋamba nti tokuba muntu n'omu. Why? Because bw'okuba omuntu atalina kyakaalinze bakusiba. Ne mutani wange looya bwe yaŋŋamba nedda nali bakukamuka bukenga 10 bwabuukanga enkima taala buzikutte ennyumba bwagiyingira ssebo ezigi zonna ne buziggula. My family had to hide in a bunker. Era mukazi wange is recovering from California. Bwagiyingira ssebo ne buteking over. Kati ba neighbors buli omu neewalala bwali bugenzeeyo era neewalala omukazi yali ali ebweru nga mukazi wa lubuto California teyamukwata yali bweru. Buyina ebijambiya biri bwe biti tebutema busala busazi nga bwebase dda tebutema hapana bwalinga buna bonna buyina kukuka ngenda kunoonya kamu ku kamu. I don't report it to the police. If you did not come from the police to attack my house, there is no reason why I should report you to the police to create money for the police. Have more facilities than the police. Nabakwata ku kamera mbanoonya obayina ne bwetino batinja kubatta feso zirina omusango gwagenda ogwesalira ate oli mulamuzi wange kasooli nnyo yo eyo jurisdiction yange.
wava ku police okujja okunumba. But the villagers responded. Mugule alaamu, mugule kuva ku bintu ebyo, mugule amakufulu amaki agebbeeyi alaamu tebulina kye butwala, ekitegeeza bukimanyi teatalina kyetise baki sasi baabuuka ng'enkima bubuuka bulabika bano obwana buno obw'oku street buno bwe bakozesa. Nina akaana kenda baawo ku kulokotawa akaweta amagulu bwe kati mwalimu kamanda ye munene ye mukulu kinene bwekikiragu ate banaddukirawo generali Mpenduza kukimayo gy'oli waliwo generali Kifaalu yakubirawo Kifaalu generali Kifaalu ejje ly'okuttaka Mpenduza yakukima gy'oli you come back bajja kudamba waliwo mutwalibu yakuba emmotoka yange mutwalibu oba yagira ku mbwa oba kuki okusanga kaleeru nze nabba emmotoka ya Mirundi baali babbaza ekigege nezija gundi mubuuze Kasinje musajja enjuki yamulemeramu mu nnyindo yali bamuyitanga disco ngabba mmotoka zaffe wano omanye Kenya baali nemuleeta ono nagula emmotoka zange 2 toyinza kunzirukako oba siriki oba Katonda nze mmanyi Mpenduza akunonayo gy'oli yonna generali so kakati you studied about the moment but the mbalala dokita needs namugambye nti ate banakubira publicity bajja kugobawo. The place is very clean, well maintained. Maybe omanyi bw'obalaba omuntu omukulu but n'omuddo nakina kibiki is a clean place. Bajja kumulwanyisa omuntu namugambye tokola publicity bajja kulwanyisa bakujja lunawulire wali obubbi nga badduka nga basuma nga balumba mbalala Tamale buli bwe bakulumbyenga ekibondo kyonna ogenze nga n'okijja tusubire nebijambiya anti kati mbawadde bijambiya byawedde mbagaye musula bweru mufune embwa bazitta tochi zezikola basoka kujjawo light security light akati baba tumanyi nti ate kamera zange ziri mu security light nembukwata bonna kamanda basokera kugundi ku kisenge ky'emmanyi ne bafuyira mu ki adi just your security arrangement nti akayumba k'abasirikale tekabeerawa abasirikale bali bajja basiba one of them yali atambudde naye nga balawe bali neze susula mwe singa baalimu nabo baali ebase yes ekitegeeza okusinziira ku mateeka owa police takkirizibwa kuba muntu atayina bakimanyi they know it they don't carry kati mwene bwe mubazuula bameretinga they are not thieves a seafood kale kati mission ki yes buyekera kutabangula kiki nanti kakati nkubulira nti tebakola bazungu akuga nti once you share a problem it is a half solved kati nze mbabulidde aba security kisinza bawa abantu baana abo mujja kubalyamu ssentebe nange enangaliko olubuto nze nabeekwatidde enanga gyokulegera basabe budget basabe ki abange nja beeyigira I have more facility than the police ate oba temusobola kukwata yasimba gundi vivi nekikubye nekiva bali bawayiziramu yasimba shiba nimboga nti nze video njina ngo omusajja amusimbe vivi Queen Shiba I have the video bakakima wabuwako sawa nyaza akiro nibakajja nibakatwala kanyimbire mu maka g'omuntu bweke bajjula empologome embuzi ziri ewali timba olaba mukutte bali bakyolekeza mwenda naye ono tibasobola mukwata the police is seeking clearance from the police to arrest the man munene ekitegeeza munene niko kabidduseemu by the intention bali bagala corresponding n'embaga ya muhoozi aina special forces yampisa ku pate ine mwina malis omunene oyo ne bakiteba mwogera ku police naye gamba omuntu yamutugambye era tuli mu kumunoonyereza tujja bategeeza nga fayiro ewedde ebyenanga yabyogera era ye mwogezi yayogera ebyo they want presidential clearance
If they don't arrest him, I will expose him because I have the video recording. Munene ono bayina secure clearance wa president. Oyo ngaba munene nnyo. Bagamba ulira nze mbagamba mugende musoma akatabo ka Singapore. Omusajja president wa Singapore yali respected man. N'agenda mu nsi endala akyale yakwata obuwala bwa bbaala obukola mu hoteli. President wa Singapore. Yes. Bu waitresses obuserving. One of the Israeli presidents is in prison. Kutigatika bwala ba State House. God cannot give you another head. Tekiriyo. Katonda ye tatulondangako kubeera bakabaka bandi twabisanga ku nsi. This is why in Europe and America you are given handlers, not advisors. A handler and advisor are different. A handler will tell you your strategy gem. Kubanga bw'oba ogenda ewantu ng'omuntu omukulu anaagenda ewantu amukolera wardrobe ye genda mu hoteri olaba amataala gaamu omudecidingere engoye zayamba ayinza okwambala radio oba gulini oba kyamuzikira. Yes, kakati bote balina a handler is different from an advisor. In Uganda's case, an advisor is welfare. How many times has he consulted them? We take it as Gundi, literally Gundi meaning. This is real. It's real. Baba is a kumwani. This is reality. I did political science. Yes. Kakati ekyo kyakumeka. Why are you byonna byasanyu jerere. Kakati finally I was watching two meetings important meetings. Nalabye bitatule ng'akankana bitatule. Nalabye bitatule yagenze mu toilet emirundi esatu bitatule. Museveni Kasaya yakutte kwezo sente ezo. Tonakasoma muli babijjemu. Bitatule nga nendaba bitatule owamanyi bitatule. Olwavudde lwabitatule badduse misinde nakasero. As I speak today, yesterday, there was a very big meeting to sit and go to Museveni to seek pardon. Yesterday there was a marathon meeting in Gina. I have the meeting. Do you have proof? Nkuga. Nenda bitatule nze mbambalabo. Olwavudde mu meeting omusajja yadduse emisinde nakasero. Yesterday there was a marathon meeting seeking permission to the president. I think they are seeing him today. Abadde bakola effujjo mu Uganda bonna. Effujjo lityati. Kubba kusuma kunyakola ki ne ku bantu. Sokolinde Tamale. All of the troublemakers. The political landscape is going to change. I was watching them yesterday. Nalabye ne mu parliament nga Dr. Monica Musenere bamuga. They had a parliament. They have. Omumbejja passes namuganza anti. Anti tekubulira. I told you. Parliament batandise okwata ku big. Nabagamba. No, it's a trend. Trend. It is a trend. Tugenda kulaba change mu political landscape. Ngenda basomera akatoka kasasula wano wangu. Tukyayina. Let me tell you. Nabagamba nti tuyina bye tuyita predimitions ebyebikiro. Predimitions. Ebyebikiro. When a family is going to lose a person, kukyalo kyewaffe kuliko akawuugulu akabe kasita kakaaba omukadde aba agenda kubako omukadde afa bakadde bokabe bafa kalanga bakadde akabe kakatolaba omuganda bwaga nti omukazi namunyenye bwakaaba abika inati namunyenye namunyenye bwajja ne bw'oba olima ng'olima ng'enkumbi ettaka ligivaako buli lwogitema enkumbi ligivaako emuganda bwe luno tugenda kuziika amatooke gonna bwe gaba gassa bwegazi gassa gatunuulidde mu luggya kasola ettooke erikubya olugya amabega nannyinimu agenda. These are predimitions. Mu baganda kale nabeewuunya n'abaloma abaganda kasita balaba musisi wabeerawo omulangira agenda okufa. Musisi n'ayita. Onaayita earthquake. Yes, baganda will not sit down. Comets kuggulu kibunoomu. Kibunoomu. Kakati you see for us.
mu Baganda tulina kye tuyita olumanyo. Olumanyo nti ono ayina olumanyo. Nakyo intellect nga gye nnina. Amagezi okumanya n'okutegeera. Yes, nti omwana ow'ekikuubuuko omumanyi. Omwana alina ekikuubuuko aba weather forecaster. Kasola banga olubuto lwe ng'akuma omuliro nga n'akabuto kazimbye enkya wezi eba egenda kukyuka n'ow'ensimbu. Ow'ensimbu agwa mu mulagajjalidde. Ensimbu ziraga nti kati zijja. Era bw'ogwa mu kyoto omuganda gandi kasoowa ow'ensimbu agwa mu kyoto taddamu kubona. Ate omuganda gandi ow'ensimbu n'afuuwa n'owulira omukka gwe naawe zikkwata. Kyolaba nti ow'ensimbu bwagwa omuganda adduka butusi. Teekana terefu ow'ensimbu. You collapse in the taxi park. Ng'olina ensimbu n'ogwa. Every muganda lani zaawe baabagamba mbu bwafuuwa omukka. Naye kati tulina ekyo tuyita olumanyo. Kati nze nina nakyo intellect nti I can predict. Kakati omuganda omulala Abaganda kye baakolanga alternative and artificial olumanyo. Omwana omuto bebe bamwagala afune olumanyo. Embwa bwefa mugijjemu obwongo bwayo babumutere mu kyogero kye. Kubanga eddogo naye yina olumanyo can trace where it came from. So olumanyo is two times like omukazi atalina biseera Abaganda bamukolera enjola. Enjola zitya? Anti n'abanga ebiseera artificial ones. Naye toli Abaganda baga nti kyeyagalira ebbwa lya njola kasi tootana. Ye Katonda teyakuwa biseera. Kakati naye ava olumanyo. Why? Nti I look what political science is a science. I even doubt where these people the professors of political science cannot put up a speech defense. Political science is a science, and it is a more science than natural scientists. Why? Of the variables we use. Mukozesa haki ekikula science. Mukozesa abantu. Nkubuulira n'egamba. Nti institution mu Uganda ezikola akabi ziri ssatu. Eruwa n'eruwa. The army moves in luvannyuma. Naye parliament ekola akabi. Ruling party ekola akabi. Asola bamengo ng'eyingidde mu lutalo lwa central government nga kiwedde. Yes. Ziri ssatu. Mengo. The army moves in. Political party. And the constitution is a victim. Ne parliament. Yes. When you look at history, 1964, Baba Gamba e Lancaster, the bazungu banabimengo baali tebamanyi. Churchill ne Roosevelt baali batudde mu international waters nga Roosevelt awadde Churchill condition to enter the Second World War. Nti olutalo bwe luggwa mu w'amawanga obwetwase. America through the Marshall Plan, Secretary of State ba America bali babiri ab'amaanyi, George Marshall ne Manoli. Manoli forced these imperial powers like Spain, Portugal, Latin America. And Latin America became predominantly for American exploitation. The rise of America as a superpower. Kati George Marshall, you take out the European Bank of Reconstruction, eventually it became the World Bank. Kuwa mawanga kanu rehabilitation. Kakati abemmengo, abazungu baali baagala genda. Bafune sente zaani. Ziri eri eziri mu World Bank. Yes, rehabilitated Britain. That's why from 1957 amawanga gatandika okufuna ki starting with Ghana. Kati bano tebakitegeera, it was too much. Naye bamayiga bensasi obutategeera mu political landscape. Kati abazungu babagamba beni kibaluka yabaga nti amasaza mmwe mwagatte wa Buganda, amasaza musalewo gye galaga. Because the Bazungu had realized nti Buganda, you could not forge Uganda without Buganda. To cheat at the law of essentiality. The law of essentiality means nti you cannot do work with the United States with UN without American involvement. Wabeera we your key player. Nti era omusajja wa World Health Organization kati alabanga America Mutesa ranga this man, my dear chintu sign and we go. Mutesa was excited, this illiterate was not excited. Kakati we batuukamu obuti yabakola akakodyo kamu tukkiriza amasaza kakugwe kaakalo ne bamobilizing baakawunawo. Saabasajja yanguwa ogende ndayiga
nyabendayiga ndayiga nyabendayiga ndayiga amasaza bagatwala bugangayizi balitwala nebuyaga balitwala Mutesa yaga nti zaali zifuuse integral part nga Lorraine negundi Bufaransa Germany yaja yes but these were independent states this what the Kabaka who had started the history at Makerere University failed to comprehend wakati azizali Obete yagamba nti omuganda yenna atasangibwayo ku kwefuka takuba akalulu bakonkumalira mayumba gaabwe akalulu ne kayitamu ne baga nti buli munyolo n'abanyolo badde ewaabwe bakuba abanyolo mu Kampala Obote yagamba buli muganda akuba omunyolo mukubire w'essasi olwo bakola ki batabuka ab'Emmengo ne bagamba Grace bingira ayagala kuwamba Obote ne bakiyingira mu ngakati n'abagere kane mayiga bwe bayingira mu mwanya nzina mazina wange ate ng'ozinira ki ekyo kiraga kyandanda omugenya ogenda nga twalidde ku mmere kyandanda okwagala ssente okwagala ebintu okwagala mayiga ne munne baagala nnyo ssente naye ana bagamba bw'otunuulira bakabaka ba Buganda buli kabaka ayinako M afiira mu exile Mwanga Mutesa akalombolombo bwe kapa mu family mukegereza ffe tukima omuntu okuva ebweru kalombolombo kalebe kuyingira mu family yaffe myayito kagani Obote yabayola oluyola yamala ennaku 9 ewaabwe yali amanyi ebyabaganda ennaku 9 buli eyaliko emu yafiira ensi neetabuka mu Kampala bajasi bakuba amasasi ne batuma gundi Brigadier Sabani Opoloti amekamanda akima Obote ewaabwe ensi etabuse ebalemeredde bagulesi ebingira Obote bamusanga n'aba n'emmiri ya ssaawa 2 yagiro yatema ekikumi ng'alabye amataala obwana obubeera ne tooki zeziwamba awaka nga amataala ge bagwe kuggyeko Obote yakomawo oluvannyuma lwa nnaku 9 n'akuba olukuŋŋaana Entebbe nanga nti mwe basiri bano constitution ye nakola nga Ben afulumye nze ngimenye nkeera abayoola parliament constitution pigeon constitution the battle that was inside party it was inside UPC whether Grace Bingira, even if Grace Bingira had captured the power, Obote and Grace Bingira were not quarreling over Buganda issues. Bali barwanyisaje. Why did Mutesa involve himself? By forcing Kabaka Yika people to cross, as they are doing now. We need to know again. Omwana not take it into Mumpali. Oh, you! There's a mazina wangi. Tetuvudde ku 66 pigeon call Obote yali taweze bwa kabaka constitution ya nkaga mukaga tuwera bwa kabaka yabagamba mulete kabaka omulane bagaana n'olubiri Obote adofad rehabilitate the rubiri bateko ko kabaka omulala abagana ab'Emmengo ne baala bagundi nga alulambula Mawanda ne bagala omutta n'abivako Obote adofad rehabilitate that rubiri I'm telling you. Kakati netumuvinga. The battle between Amin era yali mu party yaabwe. Amin yayambalanga t-shirt ya UPC. Era laba bwe bajja nti Amin yabbye amasanga. N'Obote babbye sente amasanga ne Congo. Parliament. Parliament. Kati awo otujje ku Mmengo kati tutuse ku Parliament. Anti era Mmengo yali Watugambye anti Daudi Ochengi era yali muntu yaliko ne chairman wa Kabaka yekka. Era Mmengo yingira. Is sacked in. Is a parliament, the ruling party and the Mmengo. Tuze. Felix Onama yali Mr. Defense. Obote namwo secretary general mu Lugwala. Agatta amagye naki bamupere ejinya mu 64 Obote era likirira. Nabaga nti Felix Onijoni yakwata Felix Onama ne mukyala we n'agamba Obote muganda nti cabinet njivamo bwe batumugobyenera mu Obote namugamba ndi musiru nze ngobe Felix Onama wambe government yange but it was Felix Onama who connived with Idi Amin to overthrow Obote. Kitegeeza ade connection yali hakirabiddewo ano tabatya mu bakazi bonna erolumba wa muganda w'Obote yali tabatya Felix Onama yategeera nti kwe bayimiridde yes tasobola mugoba yategeera nti yenze empaji yes eya government netujja mu 70 gundi 71 Obote bewamba bokka
era bobote bwe batege Amin yali bwabwe. This is why this woman Hajati Anuna plays a very big role. Yali secretary Bobote yabbe ebyaama n'abibuulya Amin tebagenda kuwamba. These names continue to figure. That's why for me I am scared. Mbamba manyi bonna I ran away. Okay. Kakati tujawa Amin agenze Lule National Consultative Council yamuwamba yamugoba. Bali balinda Museveni alabe balowooza ali kusaidia yabo. Museveni yagenda ebugerere n'agamba Robert Sebunya ne Ssaabagereka twaleeta Lule mumufudde Lule wammwe mujja kuwa naye. Abali balinda Museveni no Lule nowa ye yajja avuga binaayisa. Hale binaayisa naye Museveni muwanga ne bali bamuwamba military commission ne bali bamuwambira ate ne bobote ba Paulo muwanga. That's why I tell you ekifo kya vice president ekya Uganda temuli makulu. The best vice president of Uganda is second. Why? It created the trouble. Ndadi ope yali agala kuwamba Obote namusiba vice president. Paulo Mwanga yawamba Obote. So those who when see if we read some constitutional interpretation tubuuza what did the framers of the constitution want to achieve? Bali bagala kati tutunulire bano. When Winnie Byanyima was creating room for her husband, she censored Muhwezi, censored Kutesa, censored Masoro Chikaire. Kat uyo mukazi vice president especially yalina ka wingi ke akatwayisa corruption nakamujjako. We are cleaning the movement. We are but Winnie Byanyima. Winnie Byanyima yakwatanga esimu bwati. Yes, your excellency. Panicking eri mu parliament. The woman talks to Museveni. Nze, I'm not seeing Muhoozi for the first time. Tomulaba Muhoozi. Nkugambye. Sigwe mulungi okusoso omulaba. You can't ask him Honorable Kutesa. I sat with the Kutesa. Nitutegeera. The censoring of Kutesa was intended to undermine Muhoozi's wedding to Kutesa's daughter. How can a president's son marry a daughter of a censored minister? I sat with the Kutesa. Nemuganja bakkubira. If there is a person who knows that I'm intelligent, is Kutesa. Kutesa ye achimani. Kutesa put up a spirited defense in parliament. Yali speaker okwina amugamba, to you man, your defense is too legalistic. How can a parliament that legislates laws? Omuntu ngondi no kan imamu byawozeza byonna abijje mu Qur'an bifu. Natenga parliament making body. That was malice. Legislature. It was malice. Ekolera ku law. Yes, it was malice. Bali bagala kwanda mayininga ki. But okumanya Winnie Byanyima yali mukazi mugezi nnyo. Yakola yetondera Muhoozi. Muhwezi. Namukolera party. It was Muhwezi who saved the Besigye. Lukongere group that convinced Museveni. So the battle originated from where? From parliament. Originated from parliament. Parliament nemengo. Kati ate ruling party presidential kati tuze NRM muteyina kibiina. No. Yo de ku ground the mighty party. Nkubuli the mighty party ya association. The mighty. Ani ina kadi ze NRM ziruda. Headquarters za ziruda. Eza chezeni ali. They share ideology. Singaba ina ideology. Singaba kuba buli muntu yena ne bamusanyawo. Party eringa timu ya mupira tumiza kuba muntu abayamba. This is party. No. This is the biggest party. Kulia kusoma. The mighty party. Nde omusajja wa UPC ngalizo kubeddagala dwaliro na basente z'okusigye. Nabba buli wamwana ne basuma ebikwata ku bantu. Nabba ne TV za Museveni ne za radio mwala baba UPC babba ku gaali zaabo. N'obugaali bwa Museveni bamubba bu yellow bicycle buli ludda. Mirundi ebiri nga bamufeera. Is it a party? Bachikolanga transition. Si party. I'm telling you. Marriage of convenience. Basuma busumi. Tell political party gye basuma bwe bati. Kubanga you must popularize your party through service delivery. Ababye sente ababye buli wamu. Ababba sente z'amasanyalaze okubunyisa amasanyalaze. Ba Bobi Wine. Tebalina party teriyo. NRM party? No. Tebajina mu mutima. Jongo yambala ne yero. Andi kubolide tebayina marriage of convenience. Toyinza kubba party we otyo. Tosobola kusoma party na kujiwa okabazze gikolera.
n'okivuga buli muntu n'omunyoko n'omunyalako bakufuula ekidoli bwe baagala okunya mupureezidenti ne bakitwalayo bakitwalayo ne bakitwalayo olaba baleetako negundi nadi mitukutu nadi semanyi media center simanya mi kadi jeno become a palatoni commander. I went home kwanza mbamanya mu pre-canalist kakati tugatire ku example kakati mu history when we go mukulonda kwa 26 baze nshalinga kuteesa ne baze nshalingani muwezo baba amuddamu bine bya oiro yali John Patrick mama mbaba Hilale one yes ne kubeerako ne Sam kuteesa choga mu yali atutani choga mu 26 yali atutani Bukenya nge mtutte ne tugattako wanena atabaja ezagabi nakati tuli mu kalulu ngubulidde Museveni reduce the direction yes abanene nga bali mu kudduka anti yenkubuulira bamanyi parliament yes balwana bokka abamu bali mu district ba minister bakubedde ejogoli ekyo kati ejewa kalugezi bali kubimbo bajjako program zijje kuba bati ayibozinimbala bakati kiki azijja kakakawana alinaguze TV yange. I want Kalisa, let me tell you. You have relatives. Let me tell you. Kalisa believes in Allah. If Kalisa believes in Allah, akiriza okulamula kwa TV ye yabwa nga gulinda ndi ba yabwa akuba TV zonna mbuliddayo. Kalisa was cheated by a gundi Balaam. Nze Balaam Rangami ndi waliwo omusuubuzi akwagala ku kabira kiraabu nentuma bajjo genda olabe Balaam alinaani nanga nti alina Kalisa saalinyayo. I will never go back to Kalisa. Mulimu ono ayagala okunia ku mutwe ono ayagala okunia ku mutwe mwali mbo whatever he says there must be contained. Omutwe ogwange nagwo mugufuge n'omutwe ogwange abaana bano bajozi Kalisa oli mujozi. Kalisa amatire I will never go back. I've bought my njokola kola kon go wabaddeyo kati ye muwanga obwavu mumutuse ne mu matekere muwanga obwavu obumunukako bamuyingira muganda weya n'amategere gawunye obusuma. Yes muwanga anuka bwavu. He seeks that one day we shall work together. No, I will never work with muwanga. Senior media consultant. Yabadaze kola yoshi. Senior media consultant. Twego kucha muwanga obwavu bwe bumuluma. Bana abana bakashuku bavuga nene. Anti nze nkola program mumuyine emitwalo emeka. Jibera kana asatu buli bantu 10 mufana mu $1 meka ate sizibasaba ejogoli Kalisa ala mulamulidde yango bambu namuleetera emisango Kalisa nja kubenyondo omuntu nja kubenyondo ddala nja mukubenyondo omuntu amvireko ddala tebajja nete sikubavuma programu zakezo nabasijjako wanudde nja kuddayo wa Kalisa sijja kuddayo Jokolanda wampi ampite wange mubenyondo mutwe mukuba mutwe ogwo ngwasi bujozi bwe baninako akati bamwageze baba bagambye ki 10 nkubuli akakwala bekabayise kabagambye ati baba bagambye executive director wa ati yenkubuli yatuvunanyizibwa ati yembuza muwamu tumutere ko gaje njokola baso ji zirite nzisengo kubenyondo nkutte abasi mwaso nokumalawo district teriyo kunfuga bakuba amasimu wali ekisajja kiganda kina amanyindo bwe gati ntoga nti abalongo bebe basi nti nyuma z'abalongo zifuwa kiganda bwe kitina nali kitidde musezibwo kina amanyindo bwe gati Mungu nti abachoka muno bafuna nabagamba kambasomera okuva nabagamba nti abantu bano ekizibu kye bayina abenaale because they have the political party bayina kizibu waliwo omusajja bamuyita Sikuku mu 75 yasala akabonero ka Kano esegwanga ne bamuyola ne bamusiba n'agamba Kinyatta naye ntwalawo nti nkutwala kamiti kakati kati kamiti bwe naavayo ntwalewo
I'm telling you then, an organization like a UPC cannot, barwanagana Museveni abaleetedde olusalo. You cannot fight a person ti omuzanyi w'omupiira agenda obayamba to score ne mumulinnya ate mwabeewamu. Temumuleetako muvune. All governments must survive on service delivery. Ne muzibba zonna ne banuka nazo ne badduka ne bazimba ebizimbe bye bagenda obbasuuza. That's why you are panicking. Nkugamba. However, during the several meetings President Museveni held with the Commonwealth officials, including the then Secretary General, Honorable Don Mackinnon, it was clearly pointed out that the Secretariat was totally opposed to burdening the host countries, and the organizational costs had to be not to undermine the country's economic development. President Museveni, therefore, did not direct the buying of new vehicles as it was alleged. He was actually opposed to the idea, but the organizers came out with the argument that buying one type, one color, and size was a Commonwealth norm that had to be expected and observed. The president finally decided to go with the idea. He, however, warned them against flouting political regulations. Kalonda kawandiika nga babye ssente zakyuka nga boogera busiru mu Commonwealth rules zigamba ziti ne bazibba ssente era they avoided the budget. Naye wanudde mujja mu Kenya yekka ye yagenda nabagamba on the purchasing of new communication security gadgets ezo tezina gye ziri. Museveni was also opposed to this. However, he was told that the existing communication facility would not work because it was only restricted to the army. The organizers pointed out that since Chogam needed close and constant communication between the army and the police, there was a need for a dual system that could link the two security forces together. Like in the car deal, President Museveni did not want to spend money on another communication system, but the organizers found their way by creating situations that required buying the dual system. Terinawo. Jebagula mukomero teriwo. Teriwo ne masisi ziriwo. Nayo nakulumu ate bawanga ditogula batya muhona. Wali watali bamuhoze wali waligala ensala. Wali walijja ku screen ya TV nolaba embuto bweziba tekena. Olaba omusajja akutte ku bitaatule kantu kamuko kanira bitaatule nga yingira mu toilet emirundi esatu. Munne nadduka nakasero. Bali mu meeting bagenda kulaba Museveni today. Mbasonyiye sijja bako. On the Bwebajja Hotel, obiwulira. The organizers told the president that the past experience had shown that journalists need a quieter environment and a hotel near the airport. This is how the Bwebajja Hotel came on the list. When President Museveni inspected the hotels that were to host Chogam delegates, he also visited the Bwebajja Hotel. On this tour, the wife of the owner, now the widow, was hostile to the president. She wondered why the government had dragged them into a venture that was draining their resources. She pointed out that they had used their money, but the worker was still incomplete. Omukazi yagamba Museveni mukiga. If we want to help us, please do. If not, tell us that we can do other things and count this as a dead deal instead of wasting our money. The president was touched by the woman's comments, and this is why more money was given. Omusajja yafiira mugundi. Omusajja Bwebajja teyafiira era ekinsimbi ky'omusajja baakitwala. But because I fought for that woman, whenever that woman finds me, ampa $5. Ani yakitwala? Bakiri bakibba. Bakiyinga omusajja yali azimbye complex y'amaanyi era bakisoma. Muli kisesema. Musomye nnyo ebintu by'abantu. Obusoma bunuse. Ate nga babubbi. Ne basoma wano n'emikwano gyabwe bagisoma. Nenkugamba, on whether it was easy or not was not the president's problem. The organizers deceived the president. The journalists needed one place, and that place had to be near the airport, as if news is sent through persons. During the conferences, journalists all over the world need one thing, the press center, where they can access information not to be near the airport. They also detest being herded in one place. Journalists want freedom and prefer to stay back and Bwebajja mu Kenya. Abamawuli baagala kubeera ku airport. Amawuli bagaweereza mu password. Never mujimbu. Obubbi ne bunuka. Obusuma bwe ne bunuka. Ate baakirekayo kyokka.
bakirekayo kyokka nekugamba nti ono omusajja omulaba ono gundi nebagamba nti the chogamu members bakola ensobi naye mbagamba in Africa hunted meat is shared before they hunt because hunters used to kill each other in the bush over meat. To stop these bush killings, wild meat is shared before it is killed. The one who detects the footmarks or muzizi has a particular part. One with the dogs is entitled to another part. And the netman or rutula has a particular part. The person who lands the first spear on the animal and the person who is kept at a strategic place where the animal is likely to pass in his attempts to escape, akuma ekizigo, both have their different shares. It is up to these people to give some meat to others who are not considered important. So, the Sejam group forgot or ignored this is the practice of mafias in Uganda, principle of sharing a hunted meat. In Africa, in fact, hunters are strongly warned against an individual who tries to become a king on the stolen meat. But baina kubambwa, baina slaves, baina kubaba paka singa mumu innocent. It can't be. You cannot rule a cattle of slave and master relationship. On hunter, and waliwo abamu be bayina sente abalala bamwogera biruwa nti simanyi nyama ngatano kayana eri nkwa ebakufe bayizi bana abakoze emirimu olumala okugamba naffe tukuddizaayo bwe yawe mudde toliimu so nyama ntono kayana eri nkwa is abused si bwe kiri naye tumuyinza kufuuka buli wamu wonna nga yayagala ngende ku tv ateekayo sente okumanya abasajja bano bajozi bateeka ne sente ku tv ku radio gwe mbogenda obwogerere balina obujozi mu mitwe obusumu n'obujozi bye bibaleetedde obuzibu nothing else. Bannayuganda baagala kukola byabo nkugamba the principle is stolen meat must be shared equally in order to avoid exposure. The moment disagreements develop over stolen meat, the deal will be exposed to the people and eventually the owner of stolen meat will know leading kamusenero yenalyo yekane bawe ne bazi kati message ayogera ya mumpale yes ate message ziriwo toli oluyimba kube message kati yiye kati message yiye yes where the message ziriwo they were bought for research what is in the message tell us where the message is. Kabasi yagenda nale nakozesa 20 billion kabasi naga nti agenza kukima ngondi bulls teziriwo naye olwo nakono mwaliyo ye bamuwa minister yes aida bumba nekiduma kubiya ne babagoba kyovula bapanikinga eddoogo lituuse okubafumuuka mu mutwe eddoogo lituuse mubbye nnyo nga temubba mu bantu temulina rules. In the midst of works, for example, 2 weeks before the conference, the former Commonwealth Secretary General Don Markinon arrived in Uganda. He found out that the road from Entebbe to Kampala was improperly done. The Australian contacted the president and explained what he had seen. The president toured the roads in his usual guerrilla style of work. He directed the side director to investigate the matter. I don't remember whether the side produced a report. What I heard is that, as expected, it either exonerated the engineer or it was kept under the carpet. My efforts to get a copy were futile. On realizing that the president was not happy with the road, that in normal circumstances would give the guests the first impression of Uganda being an airport road, the Ministry of Works officials panicked. In this panic, they made a big blunder. Yes. Abasajja basomye buli wamu basomawo buli wamu basomyewo abasajja basoma olina kubeera mbwa yaabwe bajooga olujo bakujooga n'empale ne bagikujja n'empale yennyini bagikujja bakujooga n'empale ne bagikujja olina okukkiriza ofuuka ekidoli kyabwe bakutambuze buli wamu alina okugenda bana alina okugenda wano alina okujoogebwa wano balina okuteeka wano bakujooge baddemu bajooge baddemu bani bakunieko bakunyoleko.
kutunia kumitwe na kutunyala baina kujoka na kunia kwa kunyala kwa kunia kwa kunyala njaka va kumoto kati emoto makino nagamba president Queen tagenda kujja nti Queen tagenda tayinza kujja ku luguudo lufaanana bwe luti olw'entebe lwennyini nga balupi kati kye baakola as usual baakwata yingini y'abagonza bagonza ne bamukubira essimu tagikwata namuyamba nnyo nayamba bagonza nokugamba it is because of these efforts and what it cannot be stated here that for legal fears that bagonza found his out of prison and bail yaddayo mu works ne bamukubira essimu tankwata but I helped him bamuyolanga gwe baagala bulina ejjirikiti lyabo kubasuula embwa bwe bamala okukujooga ne bakusuula ku jirikiti ne bakanyukayo baba tebanakujooga nnyo okukumalamu bakufuula kiduli owa eri ayagala okusumula empale ne bakanyuka mu miti ya sente eri ayagala okusumula empale munadi ayagala okusumula empale ali luddawo ne baleka bakutambuza nga buli omu akusumulirako empale akusumulira nabigaana ebyo oyo mirundi tajja muzaalayo oyo ewaffe tebiriyo naddayo ewange ndikola mu ndala setback is good in politics nabagamba nga bano bebadde kunzanyirako nabano bwe bakola nabalwanyisa nebaga nti Museveni si yabibatuma nabagamba sadly the assertion that the president was part of the scandal attracted our usually opportunistic opposition MPs who wrongly believed that they now had Museveni on their trap. People like Nandala Mafabi and others gave moral support to the Chogamu group because it was undermining the president. When I came out to defend the president, some MPs tried to intimidate me that they could invoke civil service rules to order my sacking. In this, they underestimated Mirundi, the son of Yohana and Mori. They should have known, like these people you are talking to, that I was born, Joseph TAMALE MIRUNDI, I was born 120 miles from State House and not on the face or veranda of State House. I did not fear to leave it, even the job. Vice President Bukenya organized his supporters numbering over 2,000, where I was subjected to ridicule and intimidation. I stood my ground as I usually do, and the president did not sack me. State House tasobola kunjooga ne bw'obaani emmandwa tejooga temuyino kyemugaba kijooza abantu tekiri ekyo tujogesa ekyo kyemujogera abaana babannamu nemubakanyuga kasasiro nze ngende kasasiro kubanga babbi 5 billion embwa batwale kasasiro mbu organic case nze nagibatuma whoever is on the list of the organic case must condemn Museveni. Why? The ICC first contacted Museveni and the number was 157. So if you find your name, don't blame me. They first wrote to government. What these people, the arrogant fellows, did was to sack ministers involved after the other, undermine them. Otafila was sacked from justice. This man Kamutu was sacked from justice. Mukwaya was sacked from gender to sit on the. The rich people have been here for 2 weeks. Kamara and Davis, you are hearing me. I've been recording all our meetings. No, a rich Mirundi is a nuclear Montrealism. It's a Mujachirabako. Minataka pesa, if it's your person. He must go to Kalisa because there we can control his content. Kalisa, Jumu, Benyondo Mutwe. Mwagalo kumanyireyo. Ejuli munjogeyo. Jakbamu Nyondo Mutte. Yes, I don't want to be humiliated. He must go to Kalisa where we can control him. Barabara mwenda tuzika nunya kuba amasimu nje. Hands off me. I hate you more than hate itself. You have killed my 14 years. You have killed 9 years. Nukwata kunyiza kuyirasidi. Ejo nisa kubanda. Jose we bayina. Nizo kubinyondo mutwe nenkwaso mutwe. There is no solution. The solution is to compensate me and I go home. Nesi kunjoga.
tumalirize ensonga eyo. Kakati bano abacyoka mu nabawa amagezi gempana bano. These people must compensate me. Tell you way out. Kuba ebyuma mbina intact. Meetings zonna nzina. Tujja kunjoga ku bya mirimo ebyo si byendimu. In my opinion, what the Chogamu group has failed to understand is that humbleness is a cardinal principle in politics. It is always advisable that if people beg for your political blood, remain humble or humble yourself. The public always sympathizes with the victim, not the arrogant ones. Political enemies are always satisfied with humbleness, or when their enemies are humbled by the situation. For example, the Kenyan politicians Ruto and Uhuru, who were indicted by the ICC, went to Hague. The TV images flashed on international media will eventually satisfy their political enemies. They have traversed Kenya for what they call prayer rallies. Anybody who goes to God over earthly matters is a sinner who needs mercy, not persecution. Gabugo, this is what happened. I said these people, the Rutos and the Uhuru, should go and humble themselves. Okay. They went to Hague. Alowooza kutunia ku mitwe n'okutunya alowooza ajja kutujoka atuteeke mwanda bwe yaze ezatusomesa twazewola bakitaffe beewolako ewamu mulyoke mutujoge muteeke mwanda we yazamu ebyo bukkiriza nti omwana nti najooga omusajja namukubira bwereere nali njagala bwa pulezidenti bwange naye tuyinza kunjoka nomugaa nti oyina ojja okunkola you pay. Museveni gave me money, you grabbed it. You must come and read it before me. I will never kneel before you. It will shape your relationship with the state house staff in the future. Nakugamba Gabugo in Ivory Coast. Gabugo in Ivory Coast, yes, came out to invest to quench his enemies' thirst and to win sympathy from his supporters. That he fought to fall their votes up to the end. In the future, this will be a political asset. Anybody who pursues Gabugo makes him a political matter. Now, has humiliated himself. What happened to Gabugo? Omulenzi ono akomye kukyuka abantu akakkaneko oba pulezidenti bukulemye noyojozi bakadaga ojozi bannakyobe ne batakaaba amaziga g'ababba baabwe kubanga bebamu nojoga buli muntu yenna nojoga ekiyitiridde nojoga noyagala okunteeka mwanda weyazonga olugosi nojjako ne pulogulaamu zange yurupe ejoga eri kuli mutwe tomujja kutujoga bwe muti nakugamba ntiwazi azihimirize himself. In Uganda, Major General Muhwezi was humbled by the police who raided his residence and turned down mattresses and sugar balls. Muhwezi put up a brave face and not desert the government as expected. In fact, Besigye, who was attacking the government for not persecuting the corrupt, became Muhwezi's defender overnight for opportunistic gains. However, Muhwezi remained steadfast. Major General Moses Sali did the same. As a younger reporter in the Mono newspaper, I covered Ali's first meeting with the President Museveni. He landed at Entebbe Airport with his own Land Rovers and personal security that guarded Lake Victoria Hotel. However, when Moses Sali found himself on the wrong side of the law, he put up a brave face and bounced back in the political limelight. My considered advice to the Chogamu group, like I give to these people who are involved in the organic case, is that they should emulate Muhwezi, Moses Sali, and others who have faced similar over situations before. Ugandans want to see them in the dock, where they should confess their innocence and regain the full status in society. This is the embargo of politics. Every politician must undergo if he or she wants to regain lost credibility. Using the parliament and other state institutions, as they are doing now, is temporary and just a painkiller, like a Panadol. Subsequent governments will never hesitate to pursue the matter in the recording is on, you know, I just the kuwa. Told is the quarter for Yadolunaku.
ne bwe munsasula sizibawa. Kalugire yagamba mu irrelevant. Nenzikwata zonna nenziwemba sizibabonyabonya until you humble yourselves. Ne mutegeera nti bwe tuli bantu naffe banyaffe baatuzaala. We are not bought from supermarkets as dollars. We are not made by carpenters. We are not furniture. I'm a product of a sect act between my mother and my father. Mujjakomu okujooga abaana b'abannamu. Tetujjangako mu state house mutujooge. We did not meander into state house. Mukitegeeza. We did not meander into state house. With the complete restoration of the state to normalcy by President Museveni and the introduction of law people policies as a prerequisite for a modern state, the only remaining factor politicians will use in the future to canvass support will be corruption and bedroom manners. Our politics will shift from bribery and manipulation to morals. It's better to clean themselves and a friendly government than waiting a hostile one. Nakawandika bili mukaka. He must come and kneel before me. King. He must go to Kalisa as a place where we control him. Kalisa will never see me. Even if Allah tells me to go to Kalisa, I will defy Allah. If any of my wives or children mentions any BS, I shoot him in the mouth. Tulaba nti nono Museveni bamugamba okatole bagamba ne minisita ya Museveni teriyo. Is under the president. They're looking for the president. As usual. They're looking for who? For the president. Yes. Yes. Bakuga nti Museveni ne ministry teriyo. Lwaki etekeno teriyo. But these are the same idiots who are publishing photographs of Museveni driving tractors he had developed. Where did they eat? Kakati nga tumaliriza. Linki basi ngeyina ebizibu bingi. Never ku accident. Omuliro gubadde gujyokyesa. Ababbi babbidde mu linki basi nanyiniyo yadduka. Linki basi nanyiniyo yadduka. Okudduka ata. Anti yaveni naye omuyita wakuzanya. Yo omuyita wakuzanya. Atya. Ati nkubuulidde nti sekubye katambi. But I'm waiting today's meeting. Because yesterday they had a marathon. No bitatule. Ngagenda mu toilet emirundi esatu bitatule atuma omuntu muwereze ka video bitatule akakasente ebyuma mbina. Tubulye ku link ki. Ati nkubulidde link za muntu yadduka neba mumaze. Ati owa link yamupromotinze. Owa link yabadde akubiriza meeting eggulo. Emutwala okwewozaako bamusonyiwe. Yakubye business n'abanene ne bamukwate wabitatule. Luno lunyuma. Let me tell you. Owalinki kyogamba si bizibu nti biri nakyo naye. Nedda. Buli amudduka kabaddamu kuba. Oyina omwebaze yasirikira ddala. Andi kubudde linki nenyinizo mu manyi. Era ali ono bamudduseeko. Olaba tugiye kusenti okudya akawala bakagambye nti bakakwata nti mwenda si nawulya nze sibiwulya nawulya kino ekisajja kyemugambe ekyettaka nakibulya. Tekakika nti ate yabadde mwenda yabadde ne munni kati tuliki n'ekyo bwe bakiwa sente. I've perused through that man's telephone numbers. Abamuwa sente bali mu gavumenti ya Museveni. Kati tembo kukubuulira. One day, those people were in a meeting, a marathon meeting. Ngamba nensoka nembalinda ne bamala. Nembaweereza message. Nti kino na kino bimwogedde analysis yange before. But they respect him. Naye chairman we mala okusoma meeting bwati message namuweereza. N'abagamba nga bawumba nebagamba there is an important meeting now. Kisajja gontami ndi ku TV ontami. Tugende mu maaso. Ngakunzika yali mu dakiika 2. Anti yali chairman n'abagamba nti do you know ndiye. Do you know ndiye. We have a person inside the house. Basaakinga ennyumba nga tebandaba.
This man has been is in the house, so they know. Marathon meeting egolo naje omusajja bamutwala atalinya kwetonda abakubyenyo no bamukutte mu nsalika yewaagoni eyawabira ate bitatule yakwata ku mafuta bitatule bamuwanga oilo na kibitatule oyo era biyinza okuba ebitatule bamunyizeemu katono nnyo nabaga nti Museveni teyeregerwako asooka n'akuleka bwasi naye bwakukuutanga enkyakya omulasa aliwo omulasa twamujiddeko omulasa bakutte bajje mu Amerika abasirikale 200 mu Mariako ate bulira ako kagundi kabuka katono bwekali naye omusajja yali agala okukwata omukazi bwakunyuka nenniko omukoleraki akakalasa kantu kaabwe naye Kiev alinyeeyo bamukubye ne bamunyusa bakubye Putin nawana waliwo Putin ne mu Uganda mulimu Putin yakubiddwa bakubye Putin wa Uganda katunoko mu Kenya Tamale Putin yakubiddwa katunoko mu Kenya ejogo lya Putin Raila Amaro Putin namulabye nga bamukubba ne bamutwala wa Museveni olwalero Putin yakubiddwa ejogo lya Putin anakakanako ensi namuwumulamu ne kaliisa we nedda kati Tamale Raila Odinga twamulabyeko nga sinkana president ne Salva Kiir geopolitics wafaawo kiraga nti no naye ali mu kufuna ba allies no kakati kankubuulire ono amulaga ndamuyintroducinga muki mu ba leaders kubanga you must know nti kati oli bamufiisa they are seeing him oli kati ukulu yamukolera mileage political mileage but if you concentrate on foreign affairs when the ground is good kubanga mistake kundi yakoze Raila is one to have a vice president omukazi omukyala Martha Karua. In Africa women don't follow their fellow women in fact you can see tinabana bebaletawo electoral college ne bagijjawo ndibaleeta ki kakati you can see nti in many cases abavubuka be balonda abawala abalungi era ebifaananyi by'abakazi tebifaananaki yes nga bwe bali kakati ate ono najja alonda omusajja omukikuyu nti mubbi ninga bayawukana dda nani ne gundi kakati akalulu tekannaba kubeera gundi tu gundi ono nga bamuhumiliatinze bahumiliatinze bahumiliatinze Musoka Kalonzo Musyoka banga Musoka bamutadde mu interview bali balowooza nti bamuhumiliatinze but Kenya nagenda n'alangira Kenya politics rotates around abakamba yinza okugenda nabo yes abakamba yinza okugenda nabo natira gundi eberanga ekyuseemu yes kakati ono amulaga tekatambuleko n'ebweru stress eri mu Kenya katambuleko ebweru alabe tukikola stress eri mu Kenya Museveni babadde balowooza nti awagira Ruto let me can't see him nange tukulu down the gun kakati tolaba Mayiga bwe yakuza emyaka 33 egyo obufumbo gye giri simanya 32 kakati Raila Odinga akulinga stress they can even have time to go away nintambula ko nemva ne mugo okay mbeba samwe nabe tubadde nabo banje abadde buli kubi simu yonge yobusiru nandujja ekisajja ne kikubira kyankubidde ku macha kyake kisajja ko luyimba lwayiyiza gendo luyimbire nyoko todamu kubasibira gendo lutwalire nyoko likyafu nnyo embu eno obadde ko Frank UG kano wakalabyeko eno magazine wagirabyeko ekisajja kino bwotamu kuba essimu yange kisajja gwe oluyimba luyimbire nnyoko kati oluyimba luyimbire nnyoko kisajja gwe ddamu ogikubeko olabe ngenda gibulooka